Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange oli ku Yugi Update TV. Amawulire agakagwawo galaga ebigenda maaso mu district oba mu region ey'e Busoga. Ebigenda maaso n'okuvaayo balaze obuvumu, booleseza courage. Bagambye bo tebagenda kutunuulira bikola bino nga bigenda maaso mu region yaabwe. Era balaze omutima ogw'obutefiirira, balaze omutima ogwa Sseruganda. Bo tebalinze bibatuukeko. Nga tulabye mu Buganda ebigenda maaso. Mu Buganda buli muntu aziyiza kike, alaba munne bamulumbaganye wabula nga ye ali wali eri ku muliraano ayanika ngoye, alaba amaka ga munno bali mu gamenya ye ali wali ayanika ngoye, naye alinda olulwe lujje banamuzumbulula asooka aveeyo ataakaabe nga yeetaaga obuyambi. Lwaki ebikolwa nga bino temubigema ng'obudde bukyali? Njagala olabe. Bulijjo muvuma abantu b'e Busoga nti basiru tebategeera, naye mukimanyi nti Busoga etegeera okusinga abali mu Buganda. Ab'e Busoga bo babiganye. Abantu b'omu Buganda batwaba ati tugenda kutunuulira buli omu alekerera munne alina luzirinda olwange. Bo beekumyemu omuliro. Abasajja baleese oguledde okumenya amayumba g'abantu mu Busoga. Abasoga beekozeemu omulimu ne beekuŋŋaanya. Baba talekerera baba munne. Naye waffe mu Buganda bayimenya ennyumba ya neiba nga neiba aliwo ali mu kweriya tto. Neiba naye n'alinda lulwe. Embeera ya Buganda naye tewali yadde wawulidde nti omuli yakaseeyo wadde ejjinja wadde okulya nti waliwo yataddewo embeera n'okubuuza eri bannayuganda mwenna abandaba. Buli kanaku nsiba mbagamba, lwaki mulindwa ekizibu okumala okutuukako ng'ate okiraba kize kituuka ku mulirwano? Lwaki temukiziyiza nga kikyali ku mulirwano nga tekinnatuuka wuwo? Lwaki tokwadagana wamu ne neiba ne muziyiza ekizibu kino ekiba kibalumbaganye? Kubanga munno mu kabi njagala ojjukire nti nno ye munno ddala. Kati wonooba tolina buvumu bulwanirako munno, kitegeeza naawe ebyo bigenda kusaanyizibwawo nga batunudde, nga teri agenda kujja kuwa buyambi. Nze simanyi waaki abantu ba Buganda bali Sodoma nti bwe bituuka mu nsonga z'okwerwanirira tebeefiirayo, tebeerwanirira. Mumulowooza mmwe muba mulemeddwa okwerwanirira mu maka gammwe, ng'omuntu asobola n'okujja n'akujogera mu maka ago. Golowooza ani agenda okujja okuva mu nsi z'abandi ajja akulwanire engeri gavumenti gyegenda mu maaso n'okutuntuzaamu? Bannange, musaanidde okuba nga mwebeereramu mu bikolwa nga bino. Ebikolwa nga bino nga bigenda mu maaso n'okubatuusibwako mmwe bannayuganda, muzuukuke. Muleme kulaga nti nno omulembe gwe mulimu oba generation gye mulimu nkadde nnyo yebaleetera okuba nga muli dormant, okuba nga temusaana kwanalayizinga nsonga. Kati muleka akasonga nga kano omuntu waaba atuuse n'okulumbagana mu maka ago n'akolayo ebikolwa nga bino, gulowooza biki bagenda okuleetera okukola okusingako wano? Tutunuulire ebigenda mu maaso mu ggwanga. Wabuliddwayo okusinziira nze ku lipooti z'ennyina ez'abantu abamu abamenyeddwa amayumba gaabwe wano mu Central Kampala oba mu Central Buganda. Kitegeerekeka era kitunuuliddwa nti ekitongole ekya NEMA kyekiri mu nsobi. Tubuliddwayo omuntu agenda okusuwinga abannema bano bakompasetinga abantu bamenyedde ebintu byabwe. Sisitimu gye baleeta mu ggwanga erya Uganda sisitimu nnungi era tujjaniriza, naye mutukkirize tubategeeze nti sisitimu gye muleeta gye mukoppa amawanga gali agaakulaakulana edda, bo baava mabega nga bateeseteese sisitimu yaabwe nga batangira dde abantu mu lubereberye obutasenda mu ntobazi, era ne bakirwanyisa nnyo nga bamaze okusoma n'akabi akayinza okuvaamu singa abantu bano basenda mu ntobazi. Si akabi akayinza okuvaamu mu climatic way, mu mbeera y'obudde, nedda, wabula akabi akayinza ovaamu mu bantu nga babasengula oba bafumiitirizaamu okusengula abantu abanaaba beesenzeewo nga tebajja kisobola, ne batandika okuziyiza abantu ng'obudde bukyali, abandyesenzezza mu ntobazi. Ago amawanga agakulaakulanye wegati wegakola. Amawanga ago gakulaakulana dda era enteekateeka zaabwe ez'enkulaakulana bazze bazivuga step by step. Kati musobola kuddira ggwanga lya Uganda ne mulitandika oddigiraageranya n'ago amawanga amalala. Ekyo mukola nsobi. Mmwe mutunudde abantu nga basenda mu ntobazi emyaka 3 weddu, emyaka 4 nga mutunudde, nga temuba n'obusuulu, muba authorization okuzimbawo nga mutunudde, era nga babasasula obusuulu, era nga bakuba ne pulaani nga byonna byonna mubimanyi. Kati kijja kitya okuba nga mukeera bukeezi ku makya olw'okuba muyina eggwanga lye mwegombye ne mugamba Uganda twagala efuuke weetyo? Ekyo ekintu bakikolerera, tebalootako kiroote, tebasongako kisonge. Kuva mabega ngo ekintu ekyo jjo kikolerera. Waaki njogera bino byonna byonna? Twagala ekitongole ekya NEMA kiddemu amagezi agalumirirwa bannansi
n'okutegeera ensonga baleme zitegeera zitunuulira nga bwe baziraba balekera okugenda mu maaso n'okwonoona ebintu by'abantu. balekerawo okugenda mu maaso n'okudistroyinga emirimu gy'abantu, amayumba g'abantu, amaka g'abendi olw'okuba nti balina ensi ensuubize gye baagala okufuula Uganda ebeere. Ago amawanga ge mukoppa bo baava mabega nnyo nga bateeseteese ensi yaabwe, bateeseteese eggwanga lyabwe. Ebintu bingi bye mubadde mulina osoosowaza nga temunnatuuka awo, kubanga awo ffe tukkirize batugaane mwagweteebye. Olw'ensonga kye mwagala kibeere tekijja kubeera, ate mugenda wunzika muswadde, mugenda wunzika ng'eggwanga lyammwe mulitunze. Tunuulira abantu ababonaabona ku lwammwe, mubagoba mu kaseera kano baddewa. So kati ngenda nkuba omulanga eri bannayuganda ng'obadde agenda maaso n'oggula akapoloti lindako, abadde agenda maaso n'okuzimba lindako, abadde agenda maaso n'okunoonya bizinensi empya lindako, ngira osigalira awo w'obadde, kubanga Uganda ebintu byatabuse bikyukanga busaawa. Togenda mu kintu ky'ogenda kwejjusa kubanga tumaze okitegeera nti gavumenti yaffe tetufaako era beefaako bokka bokka. Tugenze nga tukitunuulira nga tulaba nti gavumenti eno eri mu buyinza terina nteekateeka zeeteekera bannayuganda okugyako basengula mu regions zaabwe, obasenda mu mataka gaabwe. Ki kye baagala okuliyetinga? Engambo zijja zitambula weewaawo nti gavumenti erina enteekateeka ekuliyetinga dynasty mu Central Buganda, baagala kuliyetingawo dynasty yaabwe era tribe yaabwe yebeesingamu okuba n'amaanyi mu ggwanga Uganda. Naye waliwo ebintu ebyakuliyetinga bamwe tosobola bisaanyaawo, okugeza ng'ebyobuwangwa. Kizibu nnyo okusaanyawo ebintu bye wasangawo kubanga waliwo abaaliwo nga tonnajja era baabirekawo. Ekyo ky'osaanidde okuba ng'omanya. Ebyo byonna tubyogera sigaanye, naye ng'ensonga enkulu gye tuyimiriddeko, bannayuganda munaayiga ddi okwerwanirira. Muliyiga ddi okutunulira ebizibu by'abantu balala ng'olaba ng'ebitakwatako, gwe n'olinda we kinaakutuukako olabe nga bibadde bikwatako. Eyo enkola yeetusibyeko obumbula, obutakolera wamu. Olaba n'obunkuyege zikolera awamu. Ne bannayuganda lwaki temuyiga okukolera awamu? Lwaki bano abasajja abajja okubazimbula mulaba nga tajja omu tebajja babiri, bajjira wamu, bajja wamu? Kyogamba abantu abo basinga omuwendo mu community gye muwangaalira. Ensobi ezaakolwa gavumenti, lwaki gwe munnansi ozisasulira n'entuuyo zo n'amaanyi go ng'omaze emyaka 4 ng'oli mu kutuuyana? Olw'okuba gavumenti ekoze ensobi okuva emyaka 4, kati we balengedde ensobi yaabwe, kati baagala gwe munnansi osasulira ensobi eyo ng'ate ogisasulira n'amaanyi na bunyiikivu na musaayi na kutuuyana. Byewafutupa bakuyita bakigamba bakiyita batya, kulafuubana, byewalafuubanira ebbanga lyonna, emyaka egy'obulamu bwo ng'oyiiyo watanya kano watanya kali. Abasajja ne babitwala mu lunaku lumu. Bannange, wokulayo ekintu ekyennyamiza oba nga kyansonyi kisingako than okwejjusa olubeerera. Ensonyi zibeerawo mu lutemya lwa liiso, naye temukwano gwange nzikiriza nkutegeeze nti okwejjusa kubeerawo lubeerera. Ekyo osaanidde okuba ng'okimanya. So mwefumintirize, mufune ne decision making, mwekembe, mwebuulirire butebe mugenda oprotectingamu ebyobugagga byammwe ebimaze ebbanga nga mulafuubanira. Otherwise gw'otaaveeyo kubirwanirira teri agenda bikulwanirirako. Ogwaffe tugukoze, ogwaffe tugukoze, onoogaana bugaanyi kusiima. Obadde oli ku UG Update TV nga kw'osinza obba ng'otuwuliriza. Abali mu diaspora mamba tumiddeko nnyo, tegeeza mmwe abali emitala w'amayanja mwebale omulimu gw'ettendo gwe mukola okubanga mwekuumira ku UG Update TV. Mwebale kusharinga,
mwebale kulayikinga, mwebale commentinga. Mbagala nnyo ate era nga mbagaliza olunaku olulungi. Tunaaba tukomawo, mweraba.